Nza Junior by the way just am talkative. Nenga by the way I'm serious. Era abantu bansanga ku mulimo beewunya. Waliwo era omukazi yajjanga mmanyirawo ku office. Mukama wange wali abavunanyizibwa wamawe bali ng'ekikazi kitandika. Junior abaneekalike wankoledde ku TikTok namugagwe mukazi gwe kankole tuddanga mu kwogera ebya TikTok wano ku office yange. My boss is here. Bino namwe byenkola wamma bakiyita ki part time job. Nenga nina wamma ebintu ebyamakulu byenkola. Era tosanga ngeyo notandika okunyumiza. Junior nakulabya ku Facebook abantu abamu babikola. My boss is there. Bamanyi ndi intellectual. Ojoleta bino bi program bya TikTok nawe. So kezi namusalako wamma ogugambo. Nga afumbisizza kezi musajja wattu. Kyokka bambi tafumbangako wadde. Ne Junior namusibako nga bwali mu bufumbo nga bwayoza ebintu. Bambi kaka bambi sister Kezi nankubira nangamba sister Junior. Lwaki onsibako mbundi mu bufumbo? Era ne namwando naye bwe yangamba Saraheza yankubira essimu ng'akaaba. Junior, I'm married. Ne lwaki ogenda ogamba abantu mbu nayagala omugenzi? Junior ogenda kutta obufumbo bwange. Ne mugamba namwando Saraheza. Temwasula n'omugenzi mwaluwa. Nera nawe era munera kwali kusala bigambo. So sister Junior siri mwangu. So bambi nga temwagala kakalamu ne kaye wisdom. Mufune bye mungulirayo. Ko mugambo gujja kutokomoka ku trip ya mwekisoka mwandika. Buli wamugenda mundeka. Kansala oguwati. Ate nja gusala. Nze temumanyi ate kayenja bawahira ne kakalamu.